ufigayo yenze mugambye asoda sana kola shokoyo avanze natala ikagoyo. Ninaku z'omwezi 4 Olw'omukaaga luno tugenda kuba ku Papa Sport wane Makindye nga tuwagira mwana muwala Rachel Namiro. Mbadde nsaba abantu Uganda tulina talents naye nga abantu tebazitegeera. Nze ono omwana ali mu bantu abatasobya gyendi. Tasobya. Buli kimu kyakola ekisooka. Okusooka Namiro ono nsooka okumumanya namuwuliranga ewa Geoffrey Lutaaya kuba ye menta we yamutandika. Kati waliwo ebiseera bwe saayimbirangamu nga ninga oba atayimbirako ddala. Lwekyo ono yakola ekintu kyali kyavumu ne mugamba wakikoze otya. Baamugula n'agenda ng'eyo Masaka, Kagadi, wa. Kati yayimiriranga n'abuuza abantu munyumiddwa music nti tunyumiddwa. Tugende maaso tunadde wano tujja kudde wano. Nero tudde wano ndeeta Ronald Mayinja ate ebintu ebyo abantu ebiseera ebyo waliwo effujjo nga tebaagadda ddala kuwulira kigambo Ronald Mayinja. Kati n'akola tuwa yali ya nzaawo n'ova obutasobya bwange tugamba nti kiki. Kaakati n'akola tuwa yali ya nnaku ndowooza oba mwezi kati najja n'aŋŋamba muzeeyi waliwo ewantu wali ssente zaffe kunze ogenda kikuluta. Nange mbadde nnyimirira ku stage nga bwe mala okuyimba nga ŋŋamba abantu nzije ne Ronald Mayinja nga baŋŋamba ye. Ne mugamba okikoze emirundi emeka. N'aŋŋamba emirundi nga 3. Ne mugamba babako kuba ccupa. Ne mugamba lwaki weesaddaaka. Kiri kye nkugamba nti teyali mu Golden. Yali waani wa Lutaaya. Kati we yeesaddaaka ku ekyo ne ŋŋamba ne tugenda eyo. Omwami n'aŋŋamba ngenda kuwa $3,000,000 buli show nkuwa $1,000,000 ekyeki. Mwemu adde zaabulula naawe wamu nga mpa 7-8 but at least on that one nasobola okufunayo bukadde 2. Nentandika okukola ne Namiro nga bwe mpandiika naye ng'awandiika. Kati on top of that nafuna omukisa ogula ku performance ya Namiro. Natuula bwe nti ne ŋŋamba what opafominga bw'oti. Buli kaseera nembanga ne Namiro nga muyita jangu okole kino jangu okole kino nze nga ne bondeka eyo n'abalala ne bagenda ndeka ne Namiro nga performinga. So mbadde nsaba abantu ku Saturday gwe ne bwoba nga toyagala kuyitako ku Papazi jangu at least olabe biki abaana baffe bye baba basirikidde. Namiro nze ngenda kujja ku Papazi oba nnyimbi basiimye ne ngenda kuba katebe awo. Naye as a legend nina ebintu ebi wosirwalira tugenda kukuwamba on stage kubanga ffe abayisa abantu tujja kuba tutudde mu butebe. Kola bukozi music mubi vaayo tutekenga because band music tumina mistake. Okay? Naye nsuubira abantu bajje balabe kye nalaba Namiro aperforminga azina amazina amaganda yimba takoowa alina omutima ogwagaliza ali creative naye ebitone ebyo tetubifunye abaana bangi babirina. Mujje tubawagire mujje tubalage nti musobola mujje tule enzikiriza z'abaana bano. Nze ono omwana Namiro kwolwo yafuuka atasobya by the way nga kiriyo buli ovumu wakozesa bungi era nembukugaana then too because natuukayo neŋŋenda namuganzi mbadde manyi bw'okola naye wano w'oyingidde abantu abadde ayinza okukuba eccupa abadde ayinza okuvuma it's your show but ovuma okukozesa bungi which is okay now. Naye performance yo nze gye nalaba ensi egisubwa and two simanyi oba gy'otuwadde wano naye tonzi disappointing angako njagala okiranga eri ensi manyi omuntu analaba Namiro ku Saturday ku Papazi nga 4 tagenda kuddamu kulaba Namiro mu ngeri gy'abadde amulabamu.
agenda muwanika. Namiro be bantu abasaana next show yegende ku Africana. Next show yegende ku Africana. So Uganda ina abaana music are taking njogedde nnyo. No. Okay. Music are taking ebintu bina omuntu okufuuka star. Naye ono abirina. Naye abamu ekisembayo kye bakulembeza music are taking one discipline. Discipline ye kusobozesa okutuula ne bakuyigiriza. Omuntu atalina discipline tolina ky'omuwulirizaako. Then ekyokubiri are taking a production, how you produce, you perform kye bakuyigiriza. Then ekyo nakyo ekitekinga. Ekyokusatu ne takinga esongo hit gy'oba ofunye. Then ekyokuna ne creativity. Kati omwana ono byonna abirina. Ekitawaanya abaana abamu olufuna oluyimba lwabuukira nga talina discipline, talina performance. Ne bagamba ayimba bulungi naye nze tanyuma. Ayimba bulungi naye sina kyemwongerako tawuliriza. Katonda abirina. Ayina ebitone naffe bye tulina ate okuyiga. She's a performer. She's a performer. So tubireyo ku Lwomukaaga tumuwagire. Amina. Ebigambo by'omukulu Ronald Mayinja ffenna tubiwulidde bulungi. Ennaku z'omwezi nga 4 tuli ku Papa Sport mujje tuwagire performer tasobya ow'omukulu Ronald Mayinja. Essaawa zino twagalayo obugambo kamu bubiri busatu okuva ewa Rachel Namiro akowoola abawagizi be bonna gye bali abasuubize ababuulire ebyenjawulo ebigenda okuba ku sheeyo naki kyotayina kubeera nga ate osikatira obeereeka kyogenda okusubwa singa osigalayo ewaka nga tozze ku Papa Sport ku Lwomukaaga luno. Bannamawulire mwenna njagala okubeebazaako nti mwebale kujja mwebale kunzikiririzaamu mwebale kulonda lunaku luno ne mugamba kamulekeyo okuba nkimanyi bingi bye mbadde mugenda okukola nene mugamba olwaleero katubeerewo naye okwebazaako mukyala Zubeida Mimu neyanza sweetheart thank you so much njimukubira ne ku munaana n'ateesika bambi mwebale nnyo bali ddala namwenna bambi munansonyiwa obutamenya linnya namwenna bamperekeddeko bayimbi bannange nkimanyi bangi abatali wano naye ng'ate bagenda kubaawo wali ku Papa Sport. Olunaku lugenda kuba Lwamukaaga wiiki eno yennyini mujje mumpagire amannya Rachel Namiro mwana w'emmamba mwagire omusaayi omuto ogwa band oba music yenna omulungi. Nkimanyi nti bannayuganda bamanyi music omulungi bawuliriza music omulungi era muliva ku mubi ne mudda ku mulungi kagiyiteyo emyaka emeka kawayitewo emyaka emeka paka tuwewaayo emyaka 5 mu maaso we tusigala nga abayimbi abaliwo bayimba bye bayimba ne kale ne bitrendingamuuko naye nga ssente ntono naye ffe tubeerayo ne tukola ssente. So music waffe kitegeeza mulungi ate nga abantu bamwagala. So naffe tulina kwongeramu maanyi nakukwatira wamu nakubeera bumu. So nga 4 Ogwokutaano ejja kubeera wali ku Papa Sport concert yange bagiyita kwata ku figa. Buli mukyala agirina ngamba figa ojja n'okola otya ogikwatako ate n'abasajja nabo abagala ozikwatako era mugenda zisalawo nga ziri bwe ziti. So mujje mu bungi figa mujje mu bungi tunyumirwe. Nze neeyamye obba wa music omulungi neeyamye obba wa performance ennungi nammwe temunswaza kuba this is my first time okubeera nti nkola ntya nvaayo. So sisaagala kukoma wano nti Namiro yakola concert mu mwaka oguwedde tagenda kuddamu kukola nedda. So nga papa wagambye nti omwaka ate ogujja sobola ogenda ku Africana naye ngisobola naye nsinziira mu mmwe amaanyi gammwe ge mugenda okundaga okuva n'olunaku nga 4 oba ku Saturday. So mujje mumpagire mbakoowoola mwenna abaagala music wa Rachel Namiro abaagala band music abaagala music wa Uganda yenna mujje nga 4 ku Saturday wali Papa Sport musobole okumpagira. Tiketi zafulumye dda ordinary ya mutwalo VIP jibe mitwalo 3 ate nga tebo kaba kakadde. Mwenna abaguze tebo banembe bazaako mwebalire ddala
simanyi oba tunajja nawo mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ab'omutwalo mwebale nnyo olw'olukumi lwagenze dda so neebaza Katonda nti waliwo ebyakoleddwa nga biri open nti Mukama yabyanjuludde mangu ne bikolebwa mangu saba olunaku olw'enkuba ereme kutonya kwabadda nze buli lwenkoyekirwe kuba erina okutonya oba mukisa gunsuseko obungi nekoolo nedda gukira gulindako gulindeko mmale ennaku zange ezo 2 so wemmala papas ngenda wali ekireka ku Victoria Club nawo ngenda kubeerawo nnyo nga 5 ejja kuba Sunday era abantu b'ekireka wali omukulu agenda kubeerawo ng'era amperekedde ono waali oli waali sabayimbi bangi tebansuuliridde so mujje omuziki gwo tugenda kugubawa naddala nze manyize nensonyi simanyi okwogera awo maliriza okay kati nga tetunagenda mu question and answer buli omu ategeka ekibuuzo kye naye ayina byatayamubuuzaako kiri kimu kyokka kyabasajja basusa obungi asooka tuweeyo akapeera ka kwata figayo tulyoke tugende mu katuweere wano nga tebannakubamu omuntu ategeere nti ŋŋenda kusubwa olaba tebakubyemu ne wali bagenda tuwaamu naye nga tayinaako yadde kivuga tusooke tuwulire eddoboozi ya Namiiro mutegeere kwata mote no figayo yenze kugambye Rachel nga soda sanukula laba nze natwala ndi kagoyo gwe nina okusasulira love no kubanga onjagadde nnyo yakuterekala buyo baby nakugambye oli mwana muto alina n'ensonyi toyina kikulu kale conference etambule mutegedde kyemugenda okusibwanga nnya singa obanga tanagula tiketi weziri ku Papa Sport weziri mpitirivu yes mugende ku Papa Sport wefuna etiketi yo mu budde oleme kusigala bweru kuba zo baziguze amen so question and answer owanika ne tukulonda n'obeera nga ate obuuza ekibuuzo kyo nze agenda okusooka amanya nze Mary Namba nkola ne Bukedde Papa ne Bukedde TV ekibuuzo kyange kigenda kugenda eri ew'omwami Ronald Mayinja ne Rachel Namiiro tulabye awo ng'amukwatakwatako ate waliwo obugambo obwatambula nti mwembiriri mwalina enkolagana esingako music ate ogambye gy'oli tasobya tutali ku conference ya concert okwo kwetulya okwo omuntu abeera nga tasobya kitegeeza mulina enkolagana ey'amaanyi enkolagana egyo mugitunnyonnyo ekyo kya Namiiro kyani babiri babiri badda mu kibuuzo kimu bakiwe Namiiro abagiwe gwe okay nze kankiddemu mwami Mayinja ono mukwano gwange ate taata wange ankyogere bwentyo era ye muntu gwe saagala kuyisa mu maaso nga ndi ewantu wonna newankubadde ffe tulina ebyaffe ne twevumamu ne tukola ki naye biba byalwali biba byaffe so mukwano gwange kubanga mwebuuzaako wannemeredde nampabula alina obwongo obusinga ku bwange yadde ye awaana nze naye ate yansinga obuki kuba eriiso ly'omukulu awaddugala we wakola ki weewalaba bankize mu bubi ng'oyogerezaako byebyo byennyini so ndowooza omukulu ne bw'atakuddamu kiba kyekyo oyinamu enkenyera amatidde omulala yebuuza nnyo ku Yes. Papa Mayinja dani Papa olonza aninze Geoffrey anti nze mpanisewo tutambule nnyo conference eni asho era kwe tuli muje baleko basebo ne bannyabo amanya gange yenze Ssennoga okuva ku Blaze Media ekibuuzo kyange kigenda eri Namiiro tulabye Papa Ronald Mayinja omu ku bakulembeze ba New Eagles kuba Diamonds Production rather sorry Golden yes banaye munsonyiwe mpuze kale kankiddemu kifreezinge bulungi
tulabye Ronald Mayinja papa owa Golden Band wadde nga gw'oli mu New Eagles. Tulina bapapa abalala betumanyi era aba mu Golden Band nga Haruna nga Mr. Kisemakula. Tusuubira nti nabo banaabeerawo ku concert hall oba Ronald Mayinja yekka gwe tusuubira ku abo balegendi abakadde abakumentaringa. Ekibuzo kyange okay bonna weebali lwakuba nti basobodde kujja mu press conference naye nga weebali era nabatuukirira abamu bangulako nadda table ne baŋŋamba nsobola okusooka n'entuula n'enkulaba nesikola ki nesiyaayana nnyo byakuyimba so natwala omukisa gwabwe olw'ensonga bagamba basobola okungula ku table ne banneetegereza ate nga nange kyensinga okwagala bano bakama bange saagala nabbayimbya kyagala babeere wali batuule balabe ku talenti empya ze bafoominze so bonna bagenda kubaayo yes kale nze menta okuva kusanyuka anikati kalakata ekibuzo kyange kigenda wa Rachel Namiru Nadia nti abantu bemwali muyimba nabo mu New Eagles nga leero tebazze kuwerekerako olunaku luli banajja ono waali kale ku faces ziri ze twali tumanyi ze mwali mweze ogaba Sasha Brighton no bagenda kubaawo bonna buli omu namukubidde ku ssimu naye nga abamu basuze bakola jukira today is Monday jo yabadde Sunday basuze bakola so naye nga kugundi ku concert kwebali kuyawo wano ku Papazi n'ekireka gye bali yes okay waliyo ine kibuuzo omulala kuba nja batwala wali ku live kikyali ku concert ya tulaba yegwe muyimbi omu kubasigala mu New Eagles naye bamenta bo nga tebaliwo okay mami alabika agenda kujjamu koleti naye nga ali mu kubajja so wonna wanaatusangira ate honorable weekend ali kakuuto ate yafiiriddwa kojjaawe namukubiddeko yesterday ng'ali mu kyalo naye ye mami agenda kujja ayinza okuba agenda kujjamu late naye ng'agenda kutuuka tulaba abayimbi abali mu New Eagles ne bavaamu essaawa eno balinga abasiwuusa empisa ate nga mwe abaasigalamu muyina engeri gye mwekumakuma bayimbi bannaabo obagambayo kagambo ki basiwuuse nze nga simasiiwuuka basobola okubeera nti buli omu aba n'ebizibu bye mu ngeri gye simanyi ngeri gye nniza kinnyonnyolamu naye sijja kugamba nti basiiwuusa empisa bayinza okuba mmwe mubakwata obubi tebannabategeera nga baleeta bipya balina obbawa obudde bungi tebannabategeera butegeezi naye nga kyemmanyi amagezi geninza obbawa nti beekuumire nnyo ku kigambo empisa beekuumire ku kigambo empisa ffenna tusiiwuukamu nko waliwo akusukkako n'osiiwuukamuko n'omenka naye era kali omayitu n'engeri ewammwe gye bakuzaala yes nakyo kidetermininga so kati buli muntu alina engeri gye yakuzibwamu nze toyinza kunsanga nga ndeekaana no nze n'engeri gye neetwalamu nga nze so ekitali ate ku mulala naye ng'empisa tomanya bajja kukyusa okay ebibuuzo bimala kati tugenda kubeera nga ate tudda wano eno tulabe ku bandi gye tugenda okukozesa abatannagula tiketi mubeere nga ate mupapaapapako tukyuse kamera zaffe tuzitunuza eno nga lwekyatuwaamu katono nnyo se twagala abawe kingi ate munaalaba kikulomukaaga yogera kwagala tugenda kubamu ne maremi tuyimbe wulira kye basaba bandamawulire basaba ki musaba ki akwate awo microphone eri bakuba ebyuma tulina okubalaga kinyuma wali bino kabiveewo tajawulira vibe mukwano naye wennyini nnyini
Kwatabotendo yenze kugambe ngasoda sanukula nabanze natwala wena wanino kususulila nabeno kubango jagate nyonyonya yakutereka labuyo baby tali yadali kuba keniso oba bukande ngachose mulanji ewali kukamwa manyo yadaba musengeterera wanji tali alinzi janze wano kubanga baby omai jiritera veno dalatobanga kukula you're so sweet tendereza mkama kutonda wampaka chama running crazy wakola chokubera tinawe achive chichima baby I'm ready baby tolina bavuganyo lyo tinawe leka nkubite yegwesanyo muzeya rule abapita muzia zesimanyi omundi and I'm so greedy nikumata segomba buji nawe enotemusayo subi agamalo temukasa kwano mwamuwage eleno just love okumisa mundu n'obusale tebakulima bafule bigambo bana batabuza bapange emisango muligana nisigala nize ku mulyango tulina byenosikisiza n'ebirungo wapaka running crazy wakola kyokubera tinawe kakibe kikimba baby I'm ready tolina bavuganyo byoti Rachel Namiro kuno mukwano gwelutindo abayeri byamaze ku mugongo yaonana bayakawujo era esulisa wetinga kawundo ati muli kyoyagala bebi wadde tayasabye yerire mali wasibye mukokono mapere wa mukwano benabire bambikwate yofigayo yenze kugambye asoda sana kola abanze natwala yenna itanga ebiroto byonna bibinowono noboko temere n'omukwano tovawo oboko yenganderako wambaka tamu running crazy nakunyongera kwagala nnyo yakola kyokubera tinawe nakunyongera kwagala nnyo kakibe kitima baby I'm ready nakunyongera kwagala nnyo tolina bavuganyo lyoti nakunyongera kwagala nnyo
Ndowooza omugira mbimubuuza kasaya kayo. Ndowooza biduze. Kyokeza mbibuuzo. Obudde bwennyini obutuufu. Kati ngenda ntunula eno. Awo nyini. Muli mutya mukuliko omwaka. Bannange balamusizza mwenna, mwebale kujja, mwebale kubeerawo. Eno ye first concert ya Rachel Namiiro. Rachel Namiiro ndi omu ku baamuleeta omutaliiwo, lwakyova mbagambye ndi omu. Namiiro agenda kukola concert, maiden concert ye, naye mumanyiko ekintu kimu, ngenda bagambako ekintu kimu ku Namiiro oba bibiri. Rachel ku stage abeera very stubborn nnyo, naye Namiiro ali off stage mulala. Era temulabe eyo omuwala alina effujjo ennyo, ne mulowooza nti effujjo lyeryo liba ku stage. So mbadde nsaba abawagizi, mbakoowoola mujje muwagire akaana kano kubanga kalina discipline. Rachel alina discipline. Performance ye mulalu nnyo ku stage, naye omu ku bawala be tulina abalina discipline, abawala abato abayimba. Era bw'omulaba off stage oyinza ogamba si ye Namiiro, si ye Rachel. So nga bwe tumanyi nti bano abayimbi abato baba beetaaga support okuva eri mmwe abawagizi. Beetaaga support, ennyimba azirina tho zikyali ntonomu, naye ate mmwe bwe munajja support yammwe gy'ayagala okuba n'ennyimba ennyingi, support yammwe gy'ayagala okuba ng'asobola okweyongerayo okuva ku ddaala lino okutuuka ku ddala. Kaakati nze ne Honorable tugenda gula table era ssente gy'oyireeta tugule. Ensawo yange ogibbye. Ensawo yange ebuze. Kati nze kantandika omanyi saagala kugamba musapootinge nga nze sitandise yadde nga ndi omu ku baamutandika, but I have to support her. Nina omusapootinga mu mbeera yonna. Eno ebbaasa ffe nga ffe tetugenda kuyimba, naye tugenda gula tebo, tugenda kubeerawo nga tutudde wali tunyumirwa. Sinnyo bannange, naye nga mbasaba bambi abawagizi mujja musapootinge. Omanyi nze njagala nnyo abayimbi abato abajja, mbaagala nnyo. Njagala nnyo abantu abeerwanako okuba obulungi, kuba nange neerwanako nava wala nembeera bulungi. So mbasaba abawagizi mujje olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 4, lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 4 ali ku Papa Sport. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetukuba video bambi, freeze a bit. Kuba bifaananyi. Namiiro, we are taking picture. Ekifaananyi. Endasiima ebula yagiwa ng'Abaganda bwe baalugereesa, naye nze ku lwa Bantu Africa Travel nja kusaba
omuteesiteesi w'ekivulu kino omukulu mubajje omumanyi nga management tugenda gula tickets eziwerako nno nnyini ddala eziri wathi ekitono ennyo kajja bakakadde nooza ze tiketi nga 100 bantu tuzze otuteeka ssente mu bivulu ebyenjawulo naye ku lwa band music tubadde tetumuteekangamukko nsimbi kati lwe twawulidde omwana tungazze okubaako kyateeka eri ensi oba okubaako kyateeka eri eggwanga musically ne tusalawo tujje nga ba sponsors era tugenda gula tickets omukulu mubajje nkusaba oyitire ku ofiisi osayininga esente ezo neno batiro tagenda tugulya ticket ozirika Mami agenda tuwa. Nange mwebale nnyo mwebalire ddala mami wange neyanzege ne papa mundabire omugamba obubaka mbufunye nesimanyi nabuteeka kuba security naye bantu thank you so much namwe mwebalire ddala kungulako tiketi ate ngera mwasapotingako dda neyanzege olwo kyenjayo terezaamu okuba nti mbagambye nti ffe tugenda kutuula wali nga tunyumirwa omukyalo ono yatutuukirira ewaka era n'atugamba nti bannange nze njagala mutuule wali bunyumirwa so ekyo temugamba mbu tetugenda nti kuyimba oba biki omukyalo ono yatusaba tunyumirwe endongo ekwata akati awo wenyini mami era wemunaba muzze okutuwayo ka spoken munaba muzze okutuwayo obugambo mutuyimbirewo ka baby boy ne baby girl ffe tugenda kukayisaamu nja kayimba wano kale mami neyanze bantu neyanze mwami mayinja akyaliwo wadde